platform ya Sise muganda wange essanyu lyonna lyantaddeko maanyi ge abantu bonna abazze bambeererawo nkifunye kubanga Sise inze nali njokya kasooli awo Kaleerwe ng'ate Sise muganda wange ng'ali bweru. Omukyala oyo Aisha ava wano n'andaba n'angamba nina omukyala gwe nfolowinga ku Facebook naye nga mufaanagana ng'alinga muganda we. Ne mugamba yani n'angamba ye Nabwire Sise. Ne mugamba oyo muganda wange n'angamba kijja kitya ng'oli wano ng'ate ye afunye fame abantu bamwagala. Ati Aisha kwe kubira Sise ne boogerezeganya n'amugamba ndabye muganda wo waneeno angambye ye mukulu wo. Kati Sise bwe yava ebweru yali talina yadde ssente. Bakadama mubimanyi ogenda ebweru ebizibu biri e Uganda bingi nodda nga tewali ssente. Kakati Sise kwe kudda yalina emiliyoni zaali oba yatandisa na 800 n'angamba muganda wange nkukooyo kulaba ku kkubo ng'oyokya kasooli. By then nalina omwana wange bamuyita Shoni nga bebi mwebasa wali nga wenjokya kasooli. N'akomawo n'atandisa ne800 business byonna n'angamba tulonde business gy'oba okola. Ne tulonda ne muganda wange Franka n'angamba tukutandisa amanda ng'otuula awo n'abaana nga tubonaabona. Ne tukikkiriza Sise n'anteekamu ssente ne natandika ne800 byonna ekibanda biki buli kimu. By then sente amanda gali ga 40. Right now ntunda amanda gava ggulu ga buli piisi njisubula 7,000. Natandika ne piisi zaali 18. Sawa zino ekibanda kyange kirimu ensawo 8 kubanga kinene abali ekyebandu mukimanyi. Naye nebaza Sise bwe yatuuka wano n'atandika ebintu bye mpolampola we bigaana we biddamu n'atandika ekintu kye ne kikula. N'afuna omukyala Mami Mulasi n'atandika okukola ki okubeera nga atandika otugabirira n'atandika omuwa ssente n'atandika otwagala ffenna. Nebaza omukyala Mami Mulasi founder wa kino ekintu kubanga gwe wasooka okunteekako egundi gwasooka okunteekako ssente n'ongamba Aneti nkwongeddemu ssente olw'okuba yansanga n'omwana Katalina nga mwagala ng'ate si wange naye olw'okuba mukwano gwe namulaga nanjagala nampa ssente n'atandika mpolampola. Nebaza n'omukyala gwe bayita Lady Eva. Lady Eva bonna ne bajja nga beeyongerako Carolozi ne beeyongerako buli omu n'agenda nga yeeyongerako ekintu nekikula. Sise n'atandika otambula mu bantu ng'alaga kamera n'alaga obuyambi abantu nga balina obuzibu n'afunira abantu obuyambi. Nebaza omukyala gwe bayita Rayanimo ne Tasha Kizza Mbabazi Lisa Vixa. Eno essimu gye nnina eno ya Common 20 Rayanimo ne Lisa Vixa mwe mwajingulira mwampe 800. Mbebaza bakyalamu okunjagala n'okunjagala okulaba nti tuli kimu ne mutatusosola ne mutayagala Sise yekka ffenna ne mutwagala. Mbebaza okwagala abaana bange n'essaawa zino gye ndi nina omwami naye balaba nga sisaanidde kubeera mu single room nga Sise alina amaka ne bampangisiriza ennyumba. Saawa zino nsula mu nnyumba ya 3,000 naye ng'abakyala Lady Eva ne Mami Mulasi be baginsasula ne baŋŋamba vaayo va mu eyo ennyumba. Era nebaza n'omwami wange ansindisa ngambye mbebaze tasobodde kubaawo naye mwebale nnyo okunjagala ne mwagala famire yange abaana bange balabika bulungi ne munzija eri mu nfuufu yonna ne munjagala neyanziza neyanzeege mwebale omutima ogwo omulungi. Omukama abatwagalire abaddizeewo byonna bye mutodde. Madam Naiga. Tusanyusa okubalaba abalungi ba mikwano. Abaami n'abakyala tusanyusa okubalaba ba mikwano. Mwebale kujja mu bitiibwa mwenna. Tusiimye nnyo tusiimidde ddala. Dadi waffe tusanyusa okulaba mu maka gaffe. Mwebale kujja mu bungi bwemuti mwenna ba mikwano. Kansooka okufukamira okwebazaako buli omu wazze mu kiti kye. Mwebale kujja ba mikwano otulabako.
n'okutusanyukirako kyomanyi muleseeyo emirimu gyammwe bangi ne musalawo ne mujja wano bambi mwebale nnyo mwebalire ddala bamikwano. Okusooka okwebaza omukyala oyo mutwalanga ssenga wange era mutwalanga muganda wange Pulitisise. Ssenga wange omulungi weebale kunjagala n'otansosola kuba siri nti oba ndi wa famire naye antwala ng'omwana owa famire neyanza nnyo neyanzeege ku lwekyo Pulitisise weebale kunjagala era nkusuubiza ngenda kubeerawo ku lulwo. Ebyo byonna ebiriwo tebijja kunjawukanya naawe oba ki nina okubeerawo ku lwa Pulitisise. Ngenda okwebaza omukyala Mami Mulaasi ye founder w'ekintu kino. Omukolo guno okunyuma w'eguti gwonna abadde Mami Mulaasi. Abo bonna abaana ba kampuni ya Kaleke be mulaba abanyiridde batyo. Mami Mulaasi ye founder w'ekintu kino. Yasapootinga Kaleke okuva nga yakatandika. Yabeerawo naye nga tasoose kujja azze luvannyuma naye nga ye yasooka okukulembeza ekintu kino. Mami Mulaasi omulungi weebale nnyo weebalire ddala n'okumbeererawo kuba ye mukyala era eyasooka okumbeererawo. Mami Mulaasi neyanzeege maama Mukama akuwa omukisa yonna gy'oli. Wamu n'omukyala Mami Carlos abo abakyala babiri be basooka okumbeererawo nga nze Namugerwa Aisha. Ne wajja omukyala bamuyita Mami Tasha Kizza. Abakyala abo bonna be mulaba abakoze make-up. Omukyala Mami Tasha Kizza ye yatukozeeko abamu n'okwambala. Mami Tasha Kizza ye yatukozeeko lwakubanga ayagala Pulitisise ng'omuntu. Yamusiima nga Pulitisise olw'omutima omulungi gw'ayina. Ngenda kwebaza Mami Amina omulungi. Oyo Mami Amina yeewo omubiri ku lwange. Business zenyina buli kimu n'ewaka wendi essaawa zino abakyala abo be bamu ku banteekawo naye nga si wennandibadde nti balina we banzija era y'ensonga lwaki ngenda kufukamira mbeebaze abakyala mwenna abanjiriddewo omubiri nga Aisha wammwe mwebale kunjagala mwebalire ddala. Mami Amina weebale nnyo weebalire ddala ondaze omukwano omulungi. Mami Tasha Kizza omulungi wange sina kyakwogera kuba ondaze omukwano. Buli we mboogerako mpulira nga n'amaziga gampitamu ku bye munkoledde. Mwebale nnyo abalungi mwebalire ddala kuba simanyi na kumanya kyakwogera bambi mundaze omukwano mwebale kunjagala. Ngenda kwebaza wamu n'abooluganda ba Pulitisise mwebale kundaga mukwano mwebale kunjagala. Omulala takikola agamba nti ono mwana omulala ayinza okugamba ono lwaki tumwagala nga si wa famire yaffe naye Pulitisise tansosoddeeko bamiko. Kusiima n'essanyu ly'alina. Pulitisise anjagadde ng'omukyala tansosodde embeera yonna gye mbaddemu anjagadde ng'omuntu. Pulitisise mukwano weebale kunjagala n'onjagala nga bwendi. Abakazi bangi balina zi social media naye ng'aboola agamba oyo si kiraasi yange oyo si kiraasi yange lwaki mbeera n'oyo naye yanjagala nga bwendi n'okutuuka wano we mundaba Pulitisise yanzijeeyo. Pulitisise mukwano tonnavaayo naye neeyanza nnyo neeyanzeega okunjagala. Pulitisise atwagala ffenna ng'abantu n'atatusosola. Bannange bamami baffe abalungi mwebale kutwagala olwa Pulitisise. Mwenna bamami mutuwa naye mutuwadde lwa Pulitisise mwebale bamukwano mwebalire. Obugalo bwa Aisha, thank you.